okuva bwe basembayo okukola nomination yasobodde kwogera lunaku lwaggulu famire mbu yamuteekako pressure n'akazito ne mugamba ne ku ssimu toyogera ate lye eddoboozi lyasokoze nnyo anti kyekyo kyenzijjako nekugamba nti toyogera tokola kino nakiri ekyebuuzibwa munnabyabufuzi yali wa Nuupu yabadde ddiiru kati gwagoberera bwe yawula mu bintu ebyo. Kambuzeemu mwami Kiddo ekyo vaayo agambe nti asambajja pate byeyogera before pate abantu bo badde boogera ki nti teyawambibwa kuba yagambye asambajja ekibiina kye byekyogera nti yawambibwa patere bo pate yajja wa information ebbanga eryo lyonna ye information kijabadde awa pate ebukedi yateri bukulembezebwa Nuupu gyebuli abadde luddawa asiyo era mugenda okujja ku kitebe aweebwa ekkaadi okwesimbawo yali takimanyi nti Anita Amongo nga bwe yagambye nti abeera dotawe kwolwere yakitegeera lweyesimbyewo nti waliwo okugamba nti no munnange nti mumpaayiriza mu butuufu sinze nanoonya essukaali naye ali bogenda okwogera bagenda okulaba ku busulubu kuliko obuweke kati ekyo kyabadde kya butaliimu nnyo sipiika mu byafaayo ensi ejja mulamula ti ye sipiika abadde owakavuyo ennyo Amongo omunafu ennyo omuntu akola ebintu ebitategeerekeka ku nsonga enkulu ez'eggwanga ono Amongo gwe tulimu Kadaaga wamaanyi mu Kamuli simanyi nze Kadaaga akulaga yali aziiza omuntu yena okumwesimbako mujja n'abawangula Kadaaga ebbanga lyonna lyamaze nga mumyuka owokusatu ow'ekibiina nga sipiika deputy speaker myaka 10 speaker myaka 10 naye talina buyinza bukola ebyo yabuyina kati gwagoberera yawula integrity ya Rebecca Litwala Kadaaga ne mulamu w'abasoga Anet Amongo Magogo naye speaker nene mutunuulira kumpi mutunuulire omukyalo oyo okuviira ddala mwefudisi era n'akugamba kye nalina okukola mwefudisi kyonna nakikola mujje mutunuulire nakaakati tukomewo tumutunuulire ku censure motion eya miliyoni ezagabanibwa ba commissioners bampooga ekiteeso ng'emikono gye nagiweze teyakiremesa nakiremesa kakati yoyo akubiriza olukiiko olunaanyizibwa ku mateeka mu ggwanga era omu ku bakungu namba 3 mu kibiina ekifuga eggwanga ekyo nga kiwedde njagala tudde ku mukyala nsijja muyita muwala mukyala asiyo mu mwaka gw'ekinaana disitulikiti ya Park Robert Kyagulanyi yasoose okuyingira ng'ayingira Lango Apaka House Makamoti Okero yali unopposed wa UPC Apaka Central Omodi Okot yali unopposed wa UPC Apaka North Ojoko Newton Isaac yali unopposed wa UPC ne tugenda Arua yali oba leero bancha era alirira nelira site Sam Kenyi unopposed Yuma John unopposed ku UPC Banda Nyanya unopposed Asubu Makalisio unopposed Butere Anthony unopposed UPC kisoboka district zino zonna ebbiri kyoyagala okugamba nti aba Democratic Party tebalinayo ba candidate babalemesa bateerawo road block ne bajja bwe bati ne babakwata abalala ne babazingirako mu maka gaabwe
bino mwami Museveni byamutwala mu nsiko n'ebigenda mu maaso nga wali atunudde abiraba sokolefu ng'abiraba mwabagoberera ebyafaayo wano mu bawulirize bino mu kalulu k'ekinaana UPC bye yakola era abatunulira ag'omunda nti composition ya NRM ebitundu 87 UPC yali ya Milton Obote UPC biraba n'ebikolo noonya oba awule ku UPC ampuliriza kano kawulire mwami Kiddwe nti apaka ne Arua abaali opposite ebifo byonna tetwafuna yavuganya n'ogu naye nga mu budde obwo DP yaliwo era bakandidate baaliwo babalemesa ekyebuuzibwa ekizibu ky'eggwanga lino ye Nuupu osanga etanaweza myaka 6 kyekizibu ky'eggwanga lino Nuupu ye yatunda amakolero ga Uganda gonna Nuupu ye yatunda amalimiro g'Abannayuganda gonna Nuupu ye yaggala banka z'Abannayuganda zonna Nuupu yewamba ettaka ly'Abannayuganda yesibisiza abaana mu makomera obuzibu buli bumu nti Kyagulanyi yabasukkulumako nga we bakayanira obufo bw'abamemba ba paalamenti ye n'akola na kitundu kya Kisanja kubanga yayingira mu by-election n'alengera nti nteekwa okulinnyako waggulu naye abantu bali mu paalamenti myaka 15 bakugamba be bagezi ba Buganda baba bagezi ba Buganda kiki bataddewo ekiraga nti Buganda weeri basegona anti kyembuuza bo bataddewo ki ng'oli avudde gyali n'abasoomoza n'abaleka waabalese yojo protest vote gyayogerako agenda gikola atya nga Mwami Museveni bwe yadde asiibula yabadderira Arua yagambye kagenda bajjutuka abo n'abanalowooza mbu bagenda kuleeta effujjo mu kalulu kano bagenda mubendegera nedda ebyo byonna tibiina mutawaana lwaki yalowooza bw'atyo Mwami Museveni adde mu bigambo bye yayogeranga mu kampeyini za kinaana yayogeranga atya yagamba bwebaka bagenda mu nsiko ekyo nno eba treason kuba musango gwa treason kuba musango gwa treason ne munnange Obote teyamukwata basebali banyabo mwasibye muti eyo yonna gye muli mwebala kubanga gye muli olw'esande twalwewumuzaamu bagundi nga wiiki etuvuze sipiidi ne tuwumulamu tukomyewo olunaku olwaleero mwasibye mutya olunaku lubatambulidde lutya olwa mande etandise etya wetuli tuzze olunaku olwaleero abambuuza museeyi bulijjo mumumbuuza naye nga gyali kati tutandise okudda nabagamba ekitusalako olumu sapooti okutambula ogenda gyali ka transport nga tolina okumugamba gye nga transport tolina nefo abobbawo abalina ensonga tubalina ate nga tebuugira nti tubasasula nga boogera lwa mwoyo gwa ggwanga kimwetagisa mu bribinga kale tuze olunaku olwaleero bannaffe aba MD Graphics muko nkunoonya gino tusasule kampuni ogimaleyo tulina abosasula naffe muko awatali ekyo tujja kwekuba kale ne bannaffe ab'ekike ndowooza nabe ebbanga lyabwe lyakaliweddeko tujye tubate ndaba tebeenyenya basirise bulala ngenda kusaba Mwami Kiddwe asooka ababuuzeeko amala babuuzaako tutandika banange mutuwe ku bizinesi tulangireko wano gwe tolabanga views tuba nazo ne follow tugirina mutuwe ku bizinesi tulange ebintu bitambule nga bwe tulina obbibala babuuzeeko muzeeyi abatugoberera bonna gye bali wano n'emitala w'amayanja bonna mbalamusizza naye bali kutugoberera tukyalimu Mukama akyatukuuma banga libadde ddene munnaaye weewaawo naye Mungu mulungi nti ffe tubadde twewuliza emabega wa kamera ng'obulamu butambulira obuwa buzibu nga tulufuna amiina tuzze olunaku olwaleero we twaviiridde mu wiikendi omwo omwana Asiyo Florence we yatulagidde nti okulya kulungi ekizibu kasatu n'aba mimwa omwana ow'obuwala najja bulungi nnyo mu katambi akalirikodedi n'atugamba nze tebannampamba
just family yankase nveemu okwesimbawo baali tebakisuubira nti nja kwesimbawo ebukedde yagutokota sofa mwami Kiddu omuntu ali ku levo ya sipiika kifo kinene agonomoddwako n'ogufa ogwa vice ye female vice chairman wa party mu Uganda yonna ne batuuka okulabikirayo emivuyo egyabadde ng'egyo mu kamyufu basooka ne batugamba oli teyali mu register ne tujja mu ka electoral commission basatu ne bagamba mu ka EC tebaliimu OFDC owa Nuupu n'ow'NRM eyali ajjidde ku independent bonna mu register tebaalimu ne baleeta omulala n'awambibwa ne gajja amawulire ng'agamba teyawambiddwa kino tukinyonnyola tutya mwami Kiddu ekizibu kyonna kiri kimu nti amawanga ga Afirika gajjudde okukaaba okubonaabona obutali bwenkanya obukuusa bumwamidde amawanga ga Afirika mbadde singa mbaseerabidde kati koba eringamu 74 mu constitution egamba omuntu kasita obeera ng'oli mulonzi olina eddembe okwesimba wonna mu Uganda w'oyagala enjawulo eri emu yokka nti ekitundu bwe weesimbidde olw'okuba tuli mu kifo ekyo tolonda naye bakulonda kikyentegeeza nti omuntu oba oli mu register ng'ekulaga nti oli mulonzi mu Uganda oregisteragingibwa mbalala osigaza n'eddembe lyo lyonna mu bujjuvu okwesimbawo ehoyima constitution yekigamba naye amateeka mu biwandiiko malala ne mu kuvvuunula malala ekyokubiri obwannantagambwako bugaanidde mu mawanga ga Afirika si Uganda yokka natunuulira nnyo nomination z'ebukedya olunaku olwasooka ti netiwaaka evuddeko wamala okulonda okunominatika sipiika netiwaaka neekola ki nevaako nete olunaku olwokubiri ng'ekifo kyonna mu lulimi olw'okwerinda tugamba bakikodoninze off kyetooloddwa amagye kyetooloddwa poliisi omu ku baali bagenda yalina mwami okunominatingwa n'agamba nti batugambye olina kumala kukiriyalingibwa DPC okuyingira mu ofiisi wali nga bwe kyali kibaddewa nenyantunuulira ti ate mwami Museveni ye nga taziizanga bamwesimbako okuyalira 96 otugambye olina obuwagizi obukumala ebukedde ne balo magogo ndi naye yabalemesezza kati obuwagizi obwo tubulabira luddawa bwe batiimu ya mupiira tugirabira luddawa nti y'amaanyi ng'eri mu kisaawe esamba obanga teganya muntu yenna kusamba nayo naye sipiika nene mutunuulira kumpi mutunuulire omukyalo oyo okuviira ddala mwefudisi era n'akugamba kye nalina okukola mwefudisi kyonna nakikola mujje mutunuulire nakaakati tukomewo tumutunuulire ku sensa motion eya miliyoni ezagabanibwa ba commissioners bampooga ekiteesonga emikono gye nagiweze teyakiremesa kakati yoyo akubiriza olukiiko olunaanyizibwa ku mateeka mu ggwanga era omu ku bakungu namba 3 mu kibiina ekifuga eggwanga ekyo nga kiwedde njagala tudde ku mukyala nsijja muyita muwala mukyala asiba okuva bwe basembayo okukola nomination yasobodde kwogera lunaku lwaggulo famire mbu yamuteekako pressure n'akazito
ne mugamba ne ku ssimu toyogera ate lye eddoboozi eryasookoza nnyo anti kyekyo kyenzijjako nekugamba nti toyogera tokola kino nakiri ekyebuuzibwa munnabyabufuzi yali wa Nuupu yabadde ddiiru kati gwagoberera weyawula mu bintu ebyo. Kambuuzeemu mwami Kiddo ekyo vaayo agambe nti asambajja pate byeyogera before pate abantu bo badde boogera ki nti teyawambibwa kuba yagambye asambajja ekibiina kye byekyogera nti yawambibwa patere bo pate yajja wa ebbanga eryo lyonna ye information kijabadde awa pate ebukedi yateri bukulembezebwa Nuupu gyebuli abadde luddawa asiyo era mugenda okujja ku kitebe aweebwe kaadi okwesimbawo yali takimanyi nti Anita Amongo nga bwe yagambye nti abeera dota we kwolwere yakitegeera lweyesimbyewo nti waliwo okugamba nti no munnange nti mumpaayiriza mu butuufu sinze nanoonya essukaali naye bagenda okwogera bagenda okulaba ku busulubu kuliko obuweke kati ekyo kyabadde kya butaliimu nnyo. Sipiika mu byafaayo ensi ejja mulamula ti ye sipiika abadde owakavuyo ennyo Amongo omunafu ennyo omuntu akola ebintu ebitategeerekeka ku nsonga enkulu ez'eggwanga. ono Amongo gwe tulimu Kadaaga wamaanyi mu Kamuli simanyi nze Kadaaga akulaga yali aziiza omuntu yena okumwesimbako mujja n'abawangula Kadaaga ebbanga lyonna lyamaze nga mumyuka owokusatu ow'ekibiina nga sipiika deputy sipiika myaka 10 sipiika myaka 10 yali talina buyinza bukola ebyo yabuyina kati gwagoberera yawula integrity ya Rebecca Litwala Kadaaga ne mulamu w'Abasoga Anet Amongo Magogo ne Magogo yaganye wa Nuupu yabagambye apaana temumuleetawo wano bafaaki nga balwana nnyo n'ekifo kya Nuupozidi kiki kye batya. Waliwo abageresa mwami Kiddu nti enkola ya mwami Museveni bano abantu bagenda omwegattako nga bagimanyi nti asobola oleeta omuntu omunafu n'akuwangula kankuwa ekyokulabirako mulimu baminisita betumanyi be baawangula Kalaasi wano tutandikira Mubende Kulania yawangula minisita Beni Bugembe wa Kampala Sempija bamulanga kine bamuwangula si yali minisita wa defense kitunuulira atulaba yali minisita wa defense nga aduumira amajja asobola okukola buli kyayagala bamuwangula ne tuvaawo ne tugende wa Jesse Miyingo tebamuwangula Seninde yali ki minisita tebamuwangula n'abakooba tebamuwangula Ameria Kyambadde tebamuwangula bano balayika balabuse kubanga waliwo ebiri mu mbu Hildaman mumbu Hildaman aliko fanda amufandinga bajjeyo Ameria olw'ensonga zaabwe eziri eyo munda zetuwulira zetutajja kugamba titulina authenticity yabyo. Amongo olw'okuba sipiika kale katumuteeke ebbali Magogo n'obwamagogo bwe ajjawa powers audacity esinga akakiiko k'ebyokulonda akateekateeka akalulu ke bagamba akali free and fair mu ggwanga eya Uganda ne balemesa candidate kuba oyo abakiraya nti wa EC taba kati wa ggwanga na pate kyokka aba wa EC kali ketengeredde akakiiko ka wano awo kisimanyi kubanga abatugoberera kyetuyita okwetengerera kwa kakiiko landula ku bigero ogende e Malawi okulonda gye kwakaggwa omukyalo oyo omulamuzi akulira akakiiko k'ebyokulonda yakulira akakiiko k'ebyokulonda n'ategeka okulonda ne kuggwa nga incumbent bamuwangudde era n'alangirira ti Dr. Lazarus Kyakwera Professor Arthur Peter Mutarika bamuwangudde
Okyaki bagamba nti akakiiko akeetengeredde nga tewali kutawaanyizibwa kwonna n'agamba bakuwangudde n'ebitundu 53. Okiraba? Kikulu ekyo nno. Kituwa kyakuyiga atulaba. N'akugamba bakuwangudde. Ne tugenda mu Botswana. Era ne tujja ne bategeka bulungi nnyo incumbent ne bamuwangula. Botswana. Akakiiko ak'okulonda ne kakola kyonna ne kamuwangula. Mwami Kiddu, Sipiika yakozesezza mukisa gwa candidate gwawambye namubribe nga n'ayagala abakafayalinga ekibiina obeezanya ebyobufuzi bya Uganda kakati kabonganje yenna alyolekedde ekibiina kakati sookoleka okutunuulira asiyo viira ddala ku adeke mu kamyufu. Omukyalo oyo n'akwata ekkubo najja ne ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala. Era ne bamulemesa ddi akakiiko k'ebyokulonda lw'obeera mu makkati ng'olaba ekintu n'okyobuzaave gwe empaya. Ekyokubiri mu mbeera eyo nange omaze okulira bwe bityo tetuyina ngeri yonna gy'osobola kugamba nti ebyo n'ebyaliwo gundi jangu kakiiko k'ebyokulonda tukunominatinge. Babadde bataddewo tribunal ewuliriza okwemulugunya. Simanyi oba tribunal ebyo tribunal birala n'okulaba nga bamanominatinze ku kitebe kirala. Ebyo birala. Bino byonna byaliwo mu mwaka gw'ekinaana. Awo wennyini abalaba ebyobufuzi n'abamu be mbadde ntero kyaza ku ccano okuli Mwami Kirumira gw'omanyi. Akalulu ka kinaana yakakutte n'akageraageranya akalulu ke tulimu. Bw'olesa ekyokulabirako ekya kinaana balansinga byaliwo naye mwalimu kenjawulo eteriiwo kati. Akalulu k'ekinaana teri presidential candidate gwe baalemesa kuyingira kibuga kukuba campaign. Ne Mwami Museveni mu kinaana wano mu disitulikiti y'e Mubende raali yagikuba ku ofiisi za RDC UPM. Wali eri awo ku Mayor's Garden. Ate kati okageraageranye na kano tusobola kageraageranya ebibi bisiŋŋana. Naye kakati kiki tutunuulira nja kukwatamu ebiwandiiko mpolampola ntugumiikirize mpite mu biwandiiko. Mu mwaka gw'ekinaana disitulikiti ya Park Robert Kyagulanyi yasoose okuyingira ng'ayingira Lamu. Apaka House Makamoti Okero yali unopposed wa UPC. Apaka Central Omodi Okot yali unopposed wa UPC. Apaka North Ojoko Newton Isaac yali unopposed wa UPC. Ne tugenda Arua yali oba leero bantya era alirira ne lira site. Sam Kenyi unopposed. Yuma John unopposed ku UPC. Banda Nyanya unopposed. Asubu Makalisio unopposed. Butere Anthony unopposed. UPC. Kisoboka district zino zonna ebbiri kyoyagala okugamba nti aba Democratic Party tebalinayo ba candidate babalemesa. Bateerawo road block ne bajja bwe bati ne babakwata abalala ne babazingirako mu maka gaabwe. Bino Mwami Museveni byamutwala mu nsiko n'ebigenda mu maaso nga wali atunudde abiraba. Sokolefu nga biraba mwabagoberera ebyafaayo wano mu bawulirize. Bino mu kalulu k'ekinaana UPC bye yakola era abatunuulira ag'omunda nti composition ya NRM ebitundu 87 UPC yali ya Pro-Milton Obote. UPC biraba n'ebikolo noonya oba awule ku UPC. Ampuliriza kano kawulire Mwami Kiddu nti Apaka ne Arua abaali unopposed ebifo byonna tetwafuna yavuganya n'ogu naye nga mu budde obwo DP yaliwo era bakandidate baaliwo babalemesa. Byowulira mu bagomni ba Tayebwa unopposed Bukeddeya unopposed nalabye omukyala wano ku Right Honorable Prime Minister Nabanja naye litibamu omukyala
nti talina biwandiiko. Kyokka yavuganya mukali ate ku luno yazayongeddeko ng'alina ne diploma mu mateeka okuva ku Road Development Center. Bw'okwata akalulu ka 1980 n'okageraageranya n'aka 2026 mwe tugenda mu nomination watusampulinze nti we tugenda Mwami Museveni ow'ekinaana singa abadde yajja mu 2026 abadde alangira kye yasuubiza bwe mukaba ngenda wa mu nsiko andi kati olede kati kano kaba kali rigidi okiraba Kasese West Bazira eriko ne deputy minister unopposed Kasese South Ambere unopposed okujjako Kiyonga yekka yawangula mu UPM Christmas Kiyonga yekka okiraba eno lira tugenze lira olwaleero omukulembeze gy'abadde Bobi Wine gyali leero Lira North Ali Komar unopposed Lira East Dr. Ebula George unopposed Lira West Odieko Court unopposed Lira South Odongo Oduku atenga abatugoberera mu budde obwo BP yali y'amaanyi nnyo mu mambuka naddala ate mu West Nile ekkubo lyokka lyosobola okukola kwe kumanya nti gundi ava mu kifo gundi muzingeko sawa 11 zituuke nga tanatuuka kakiiko k'ebyokulonda tebamunominatinga okyaba nti mu mbeera eyo ebintu ebyaliwo mu kinaana nga President Museveni yajja kulongoosa ggwanga kyali baddewo nti mu kulemesa kwonna omuntu kwedikoota bamunominatinge okyaba era gw'oziiza bw'oba oli w'amaanyi lwaki omuziiza lwaki omuziiza okiraba kate Mubende North ne Mubende Central ye yabangewa Mubende anti kati bino byakyusibwa Mubende North ye gundi kati kitundu ekirimu Mityana North ewali Samuel Mugwisa ono naye tiyawangula kalulu Dr. Sebuliba eyali awangudde akalulu babazingako bonna ne balangirira Samuel Mugwisa era yali omubaka yekka mu Buganda owa UPC ndabo okuvira ddala Mpigi yino waffe yaliko ndowooza we nategeera yali Kawanga Semwogerere Kawanga Semwogerere anti eyo yali ekyali Mpigi yonna wano mu Busiro Sabbiiti yaffe si waffe nga siraba yaliyo Sabbiiti ye yali ewamu yali ey'Eggomba awo nali muto yali Eggomba saamuwulirako okiraba yaffe si Sabbiiti ye yali eyo kakati nojja oyongera okutunuulira nti bino byonna nga bye byakutwala mu nsiko lwaki tubiddamu okubiraba leero ekyokubiri era mu mbeera eyo gye mwalabye asiyo n'obatunuulira kati bano abalala bwe batuuka mu paalamenti ne bakuloosinga ne badda mu UPC ne bagenda nga bakuloosinga buyima bulina oga kati nze nkuloosinze nze mu UPC lwakuba kati etteeka lyakyusibwamu ti bwe buzannyo President Museveni yagamba azze amalewo embeera efaanana bweti atulaba bwaggwawo okiraba ekyo kikulu ekyokubiri nakino mukitunuulire ye kabwejungira lwaki teyalemesa ba presidential candidate obudde ne buggwayo n'alangirwa nti ali unopposed Museveni naye ate bano ne bakola ebintu bino n'asigala ng'atunudde bamongo bamuwamba bamusinza maanyi abatya byonna buli muntu abitunuulire nga bw'abitegeera Mwami Kiddu okutta akalulu ka kinaana wano n'otuwa ebyafaayo katukikyuse tukize mu campaign presidential campaign zaatandika Mwami Museveni yeesibye mambuka eyo aluddeyo wano Luweero si we yajjakoko mu Buganda n'amala n'addayo eyo waggulu Kyagulanyi n'atandikira mu Busoga sub-region bwe yava mu Busoga sub-region n'ajjakoko mu Buganda ayingira Bukedi yagenda Bukedi wa Mayes eno waggulu n'amala n'addako mu Buganda n'avaawo n'agenda n'ayingira Bunyoro sub-region n'avaawo n'agenda Katilango sub-region bw'otunuulira entambula zino kuba nkimanyi ogoberera amawulire
Akaluka tukageraageranye tutya tukategeere tutya tukasuubire mu ki ekyenjawulo. Okageraageranya kaali badde kangu. Naye nga tulina democracies eziringa mu Ghana, nga mu Nigeria, nga Malawi, Zambia, South Africa. Anti nti wiiki ennya ezisooka oyinza okutunuulira gwe okugobyako gwadde ogoberera nti Kyagulanyi atambula mu kunyigirizibwa okw'amaanyi. Wano toyitawo, wali toyitawo, wano abantu temuva mu mayumba, temufuluma kumulaba, helikopita zizino ku bisaawe. Munnange nga bw'otunuulira akabeeja akagudde Kiryandongo ne kata abantu abakunukiza abantu 50, tewaabadde na buyambi bwonna bugamba nti helikopita ya poliisi esitula egenda evacuatinga abalumizibwa. Nene wabaawo akaaganya akagamba nti egenda eziize bali abagenda okukubira laale mu kisaawe. Tiba kutunuulira bya Mungu byokka, mulimu kutunuulira ebya Nabbanja. N'otuuka wano ogamba nti tiyafunye n'abantu bali abantu baadde bazze kulaba nnyonyi. Abantu beekakumira mwakkakkanyizibwa okutegeera kuli wansi nnyo. Kati n'akanyonyi bwe kajja mwenna mudduka kudduka kulaba kanyonyi mu Uganda eno. Ate hoyima ekyehoyima tokyerabira Babalamu nga baasuubiza omusajja. Anti kyekyo kyenkugambye nti akalulu kano omwezi ogusoose muba ogamba tukabalemu ow'emyaka 4 n'atafugangako gwenyini kyobadde olaba kikuwa judgment bwe yali badde. Nekyo tunaalaba mu kuvaayo okulangirira kye tunaalaba. Abamu bagamba nti obwo obuwagizi abeera nabwo nekisi kyebayogera ne mukawere nti obuwagizi abeera nabwo ne obukonvatinga obuzza mu kalulu bamulonde talina possibility na capacity. Ate lwaki tagirina singa akakiiko keetengeredde? Lwaki tagirina? Jojo protest vote gyayogerako agenda gikola atya nga Mwami Museveni bwe yadde asiibula yabadde lira Arua yagambye kagenda bajjutuka bonna abanalowooza mbu bagenda kuleeta effujjo mu kalulu kano bagenda mubendegera. Nedda ebyo byonna tibiina mutawaana. Lwaki yalowooza bw'atyo Mwami Museveni? Adde mu bigambo bye yayogeranga mu kampeyini za kinaana yayogeranga atya? Yagamba bwebaka bagenda mu nsiko. Ekyo nno eba treason. Kuba musango gwa treason. Kuba musango gwa treason. Ne munnange Obote teyamukwata. Kati yakugamba nti bwe bakubbako kamera yo nti togirwanirira, onoogirwanirira kajja kujjuutuka. Kati ekyayogera history repeats itself. Kyetulaba kati kwekyo ekyobote abaana nganda batabukidde nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwala fulaga ku malaalo g'Obote. Eyo yonna deske ey'amaanyi ya propaganda. Tugenda okuyingira emyaka 6 mu mwaka ogujja okuva akatabangukule kaagwawo mu Buganda. Omulembe gwammwe gunaasigala gulowooza bwe gutyo paka? Nedda. Omulembe gunaasigala gutegeera bwe gutyo eggwanga lino liriddayo litereere nga tetukkiriza nti tulina we twasobya ffenna tuddemu tutuule tufune mu zaŋŋanda. Kyagulanyi kyaliko. Ekyo kyaliko. Era okumanya bijja kutawaanya nnyo abantu. Olunaku lwajjo yeetabye mu kitambiro kya Misa ekyokubiri mu Lutikko y'Erira ekyakulembeddwa omusumba w'Erira Omwepisikoopi Wanoko. Yaba n'avaawo n'agenda mu kusaba ku kkanisa olunaku lwajjo. N'avaawo n'agenda ne banne abamufumbidde ekyemisana. Eggwanga lyetaaga omuntu mu zaŋŋanda. Yeetaaga mu zaŋŋanda. Waliwo abagambye nti Mwami Museveni ye tayinza na kulinnya ku ntaana eyo obudde buno. Ate tiyaliiyo. Mujjukire nti Obote mu ssaawa ze ezasembayo yalaajana ajja afiire mu Uganda. Pulezidenti n'agaana. Mwami Museveni.
ekyokubiri bano bowulira abagira ekyo baali tebakisuubira baali tebasuubira Kyagulanyi kufuna abantu beyafunye mulango naye beerabidde nti gavumenti eno yalemesa Akena okwesimbawo nga ekiwalo kye kirimu nti Akena bw'aneesimbawo ebbendobendo ly'Alango ligenda okukendeeza obululu bwa NRM. Jjukira bwe twogerera Lango sub-region erina ababaka 12 mu paalamenti aba UPC. Okiraba? Ekyo kibalo kya byabufuzi. Kibalo kya byabufuzi. Gwe nga Museveni yakava mulango n'otunula omuntu gwe baatulage yalinga obuwuka. Twalira byata omuntu agoberera Kyagulanyi. Awo no wakulu. Twalira omuntu agoberera Kyagulanyi. Ekyokubiri abalango batunuulira nti abadde abakozesa bukozesa. Museveni. Batandise kiraba. Adde abakozesa bukozesa. Omwana waabwe n'amulemesa n'okwesimbawo. Naye ng'ate omwana waabwe oyo kitaawe yeyakuza mwami Museveni yeyamuguluuminga yeyamutendeka ne mu byobufuzi. Obuti. Era amini bw'amamulako gavumenti 71 nga 25 27 mwami Museveni yalina Obote Tanzania nga bagenze konga be bavubuka be yali ayina bakabiriiti abasaza ng'era mu President Museveni ali mu President's Office. Bye baamukolera asasuddemu mwana bw'atyo. Abalango balaba. Abalango balaba. Nti oluvannyuma lw'emyaka 4 President Museveni we yawambira omwana eyazaalibwa ku olwo abuzaayo emyezi 2 n'ennaku zokka okweza emyaka 40. Emyezi 2 n'obunaku aweza emyaka 40 ana oyagala alowooze nga ffe abalaba ku yamini ne mulaba ku yokote ebintu mubiraba ngeri yanjawulo. Akalu kano kali wakati wa myaka mitono abakulu. Exactly. Ekitegeeza mwami Museveni kyalowooza nti protest vote ejja mubeerera nzibwe asooka agirabire mu campaign. Kanti kaakati emyaka gya generation yammwe ebyolutalo babimanyi ate tubimanyiddeko bibakwatirako luddawo. Ebyo bisimanya twaleeta emirembe tulina obwogerero. Amaze okusoma okuva ku university talina mulimu kalimwe gw'omunyumiza ebyo bimukwatako mutwalwana. Ensonga ey'okubiri tulina ekigambo BBC. Born before computers. Born after computers. Ebintu tubitegeera ki ekimu? Nti luli kyatutwaliranga ebbanga mu 8 UBC okueyalinga campaign erageraale TV y'eggwanga. Naye kakati omuntu atuula waatudde oba ali mu kikko oba ali mu kibi oba ali luddawa n'ateekako n'agoberera laali yonna gy'ayagala oba ya Mubaraka Munyagwa oba yaani n'abigoberera. Kati oyagala alowooze ng'Abamerika bwe baali basigadde nga balowoozesa mu kampeyini za Clinton nti ffe tetujja kulonda muntu yenna ataalwana mu lutalo lw'e Vietnam. Kati tebyakyuka? Byakyuka. Ebyo tukyabibabuulira. Tobabuulira. Kwate Amerika etuuka n'okulonda omuntu atabangako mu bukulembeze bwonna n'afuuka pulezidenti. Trump. Ekitegeeza nawe mwami Kiddu muli oyina birivu n'okukkiriza nti akalulu k'omulundi guno kanjawulo kakina. Kanjawulo. Era komawo olwaleero akakiiko k'ebyokulonda mu Cameroon kagenda kulangirwa. Olwaleero Paulo Biya ne mu Guni ne mu Ivory Coast. Olwaleero Paulo Biya ow'emyaka 42 eyagenda mu buyinza mu 82
Mwami Museveni agenda mu 86 Paulo Biya alowooza ti Cameroon yagikwatira okutuula mu ntebe endowooza ekyalinga leero. Ndabye batandise okwekalakaasa. Tokiraba? Tebanalangirira protest vote yasimbudde. Okiraba? Wano Ali Bongo mu Gabon bwe yakola bw'atyo okukakkana dynasty ya obukulembeze bw'omu nnyumba teyakomezebwa n'alemesebwa. We twogerera tali ku bwaŋŋanguse mu Angola. Kyekyo ekitandise n'okukomyawo amagye okuwamba obuyinza. Mu Madagascar amagye gawambye obuyinza. Burkina Faso amagye ge gali mu buyinza. Mali amagye ge gali mu buyinza. Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau amagye ge gali mu buyinza. Kyali kisuubirwa omulembe gw'ensanvu okukomawo nti bannamagye bakomewo mu buyinza. Tolaba nti mwami Kiddu ne wano kigenda kutuukirira tulabe ku makyalumu Muhoozi ng'awambye kitaawe. Ekyo kisoboka. N'omulala si Muhoozi eka n'omulala. Nti protest vote eno weetandikira muzeeyi nga bamuwamba nga bali badda ku ntebe. Byonna tekiteri kitasoboka mu Afirika kati. Kuba history agenze amenyo. Ate nze kye neewunyiza kibadde ekintu kimu mwami Kiddu ku byafaayo by'osomyawo nti ebyali Mayinja yayimba nti ebyatulwanya bizeemu agakalo na mugulu bw'otunuuliranga bwe biri. Byebyo byennyini UPC byeyakola NRM byekola kati. Tinaye ate nkugambye nti UPC mu budde obwo bo kye bataakola kwe kulemesa abakandidate okuba campaign mu bibuga. Tumalirize ne kino. Bw'otunuulira Muhammad Nsereko ebigambo byafukumuka mwami Kiddu. Yagaanibwa okunominatingibwa kuba pulezidenti. Baafuna butakkaanya mbu n'empuuga waawo. Obaani yalya mu muno olukwe teryamanyi. Lwaki ba propagandist wano mu Buganda bayeterevu nnyo ne balinga abafuuyira embuzi omulere. Franka Gashumba tayogera mu Lunyarwanda, tayogera na komite ya Rwanda, bavandimwe. Uganda mwabeera. Oyo Nsereko, Bundi Muhammad Nsereko wa wano. Kasibante Moses wa wano. Mike Mabike wa wano. Ani omulala awo. Mukaaku wano. Ebusoga teriyo balungi mu propaganda. Abafi. Era lwaki Nsereko? Kuki Nsereko kuki? Okusinga ebigambo ebifukumuka ebireeta okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne yeerabira okulowooza nti oli ekifo kyalimu presidential candidate ono tukyamubalanga MP. Kakati mu byonna Nsereko mumutunuulire. Muhammad Nsereko. Buli omu mumutunuulire. Ekyebuuzibwa ekizibu ky'eggwanga lino ye Nuupu. Osanga etanaweza myaka 6 ky'ekizibu ky'eggwanga lino. Nuupu ye yatunda amakolero ga Uganda gonna. Nuupu ye yatunda amalimiro g'Abannayuganda gonna. Nuupu ye yaggala banka z'Abannayuganda zonna. Nuupu ye wamba ettaka ly'Abannayuganda. Yesibisiza abaana mu makomera. Obuzibu buli bumu nti Kyagulanyi yabasukkulumako nga we bakaayanira obufo bw'abamemba ba paalamenti. Ye n'akola na kitundu kya Kisanja kubanga yayingira mu by-election. N'alengera nti nteekwa okulinnyako waggulu. Naye abantu bali mu paalamenti myaka 15 bakugamba be bagezi ba Buganda. Baba bagezi ba Buganda kiki bataddewo ekiraga nti Buganda weeri. Basegona. Anti kyembuuza bo bataddewo ki ng'oli avudde gyali n'abasoomooza n'abaleka waabalese. Ensonga endala bw'oba olina abantu b'owuliriza va ku muntu eyafuna abantu abali mu bukadde 3.5 mu
mu ggwanga lyonna kati gwoyogere kubanga wafuna obululu 8,000 ejja Kampala Central. Hey. Ndeeta kyakulabirako ejja Seggona. Seggona mu kalulu ka 2016 yafuna akalulu figa sizijukira bulungi negiri 3,000 samusingi. Mu kalulu ka 2021 n'afuna 8,000 n'ekintu ekitegeeza nti Nuupu yamwongerako 5,000. Abampulizia mukitegedde mu kalulu kali mu constituency yemu yafuna obululu obuli wakati w'3,000 ne3,000 n'ekitundu. Mu kalulu akaddako ng'agenze mu Nuupu n'afuna obululu obuli 8,600. Gwe yenjawulo tosobola kugiraba. Joyce baagala yabagambe toyinza kujjako omuntu yamegga mpologoma n'owa kaadi nabbosa. Joyce baagala ayina ensonga ze abaziwuliza muziwulirize. Joyce baagala ali mu palamenti ku tikiti yaki ya Nuupu. Bwe yayingira mu palamenti ani yamulonda okubeera minisita w'ebyamawulire mu kisado kabineeti? Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani yamulonda okumyuka akakiiko mu palamenti? Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe watuuka ekiseera ne bamugamba tukugye ku kakiiko yavaayo bayagaanirayo. Yagaanirayo. Ebyo tebikola na wa Museveni. Tebiriiyo mu byabufuzi wonna we bikolera. Kale gwoba oli mpologoma tukuleke ne bwe kiba kyetaagisa kufiirwa kifo. Natunuulira nnyo nga Muhammad Nsereka annyonnyola ensaasaana eyali ku mukutu ningali bannamawulire be tutendereza kumpi essaawa 1 n'ekitundu. Ku Radio 4. Yali kuki? Yali mukutu nze ngumanyi. Abagugoberera mugumanyi. N'atwala obudde obwo bwonna ali ku Nabbosa, alisimanyi baamubuuza yagamba ajja kubeera kakiiko ka entertainment, alisimanyi ku Munnakatemba bwali ne baati atuuse n'okuyita abantu b'Emityana abasiru. Muhammad Sereka. Ye bw'ali omugezi yalemu atya okusimatuka akakodyo ak'obutamunomineetinga. Muhammad Sereka. Ekyokubiri munnange yeerabidde ti Ronald Reagan yakola pulaani eyayabuluza Soviet Union yali muzanyi wa firimu. Zelensky. Prime Minister wa Bungereza Edward Heath yali musunyi wa ndongo. Omusajja aduumidde olutalo ng'alwana ne First World mu gwokubiri tuyingira emyaka 4 Volodymyr Zelensky comedian. Ongoberera bulungi. Nkuwulira bulungi. Schwarzenegger yavaayo n'agenda afuga New York nga gavana. Nga senator gavana. Ebisanja 2. Yeerabire n'okwerabira nti Zelensky okuzanya gundi comedian. He's a lawyer. Katolo bwama yabayitako wawano okuwangula ekifo genda mu parliament. Era bwe baatuulanga mu parliament Muhammad Nsereko yalina enkizo esinga ku yakatolo bwama mu parliament. Babanga bapaka ba parliament. Bafunanga buli kintu nga kifaanagana. Ajofule Lutaaya. Kakuuto. Mu Kisimudongo. Muyimbi. N'okusoma akusomye bukulu. Hilda Maani. Muyimbi. Sibadongo. Madongo. Kati waliwo ebintu byonyumya nga tibikola. Obugezi bwo tubwagala. Nga tulaba ecological party yo eyiko weetuuse. Kubanga nijja kukkaanya ne Mubaraka Munyagwa kyagezezzaako. Afuna abantu batabafuna naye agezezzaako. Kati Muhammad Nsereka yagala kwegeraageranya ku Katumba oye. Hapana. Nga bamunominatinga ne yeetooloola eggwanga. Ne Katumba we yamusinga. Ebiboozi bya Muhammad Nsereko tebikyalina bantu be binyumira. Manyi kiki ky'omanyi? Mugezi. Mugezi ki? Ada akulembera Kampala Central. Awandiika ku mazzi. Akwate ekikalaamu awandiike ku mazzi. Ayime waali awandiike mu bbanga wane ennukuta tuzirako. Bangamba ku lugambo simanyi oba lutuufu. Mbwe ebimu ku bimujonkeza Kyagulanyi n'omuvumera ebigambo ebingi. Mbwe yali amuwadde ddiru basinkana omukulu n'amugamba gwe ssebo buva ne wange. Nze ekyandeese tuli mu kubya ggwanga gw'oŋŋamba kusinkana taalemedde mu ggwanga. Mbu bwe busungu.
abaana ku social media okwo nabo babimulangira. Ngoberera nnyo omupiira ngunyumirwa naye nguwagira okusinziira. Kwali oba ogamba ttiimu yo nti y'amaanyi itulage wali amaanyi gaayo nemajogera mu bigambo. Score card ziyimidde zitya? Tuteere wali natunuulidde kakati oyo gwe balonze simanyi bagundi anaasobola okusoma ebipapula bino byonna ebyagundi ebyembalira y'eggwanga. Mumazeeyo emyaka 15 kiki kyemuteeseza nekikyusa eggwanga lyo? Walukagga bonna kamba tunuulire nze oli akugamba nti nze mukugu mu kubikkula ebitabo ebyo amateeka bw'obibikkudde emyaka 15 eggwanga likyuseeko ki? mafuta galinnyi enguudo tezikoleddwa. Waliwo abantu nenalisuubidde nti tubawe obudde butono. Kakati gundi yeyasomera eyo n'olaba diguli yeeyo n'olaba diguli genda naawe okole yunivasite eyo. Muhammad Nsereko wano bwe yagamba nti kakwate kubanga akugamba amanyiyo ebyemizannyo. Kiki ekyamulemesa yunivasite gundi Victoria Club okumulema? Yali mpozi gyali eyo yeriye yagigula teyamulema. Abantu abamu muleme nnyo kubawa budde, muleme kubawa budde abantu batunuulire ku bintu ebitambula. Nabbosa oba anaawangula abakalu bataakawangule oyo gwe wafulontinze. bo gwe baalabyemu obwesigwa. Walukagga oba muyimbi oba wakadongo kamu bo gwe baalabye agenda okusobolesa pate ogituusa ku byebala. Dr. Obote Mwami Museveni ng'agenze mu nsiko yagamba nti bwe ntuula mu kati wano ne ntunuulira Ssemwogerere alina bakomanda bameka, ne ntunuulira Museveni naga Museveni tasobola na kuntundula kavunza kuba ye yennyini alinga kavunza okajjamu bujja bwoti. Munnange eggwanga alifuza emyaka 4. Nabaana abagamba Kyagulanyi nti alina bafutu soja. Obote bwe yayogera Mwami Museveni si pulezidenti w'eggwanga lino kati emyaka 4. Kitegeeza nabaana abawuza Kyagulanyi talirinnya kweyo ntebe banyumya biboozi. Ne bw'aba tagirinyeeko ye era omulala alijja mu myaka gy'ekinaana. Museveni ng'omupima n'ani mu byobufuzi by'eggwanga wano? Alina abasajja ab'amaanyi baprofesa abo bensomye ba Dr. Gundi Newton Ojoka aba Congolese. Naye tiyagenda ku ntebe n'afuga eggwanga lino. Baprofesa nga batudde ebbali. Buli omu Mukama alina kyasobola omuwa n'akola. Bwe gwe kiba kikulemye kireko omulala kikole ki? Akikole. Akitambuze nti Nsereko emyaka gy'omaze mu memba wa palamenti twali kulabye ku stepu eya waggulu ddala nga toyogera bwogezi. Ng'alowooza kubeera vice president oba kale president nga bw'ayagala. Twali kulabye nti mu byonna wakiri ecological party nti yatambudde akalulu ne kagaana bugaanyi. Ye nayo mubaka yenna. Byonna katubirinde. Kubanga ntunuulira DF wenjitunuulira amaanyi gaayo ngalaba walimu site Masaka. Sinagiraba nnyo walala nnyo. Nina gwe nalabye yabadde ku Kingdom TV ng'agamba nti akasente bakajja bwa Museveni aba DF. Byonna katubirinde. Gwate ekibiina ekyakatondebwawo nekigamba bakandete wona tugenda basasulira bwekyo kiyita kya bulijjo. Mpuuga bannaye. Mwogera nnyo oluzungu mwogera nnyo naye eggwanga lino oluzungu lwammwe olungi na biki byonna luyambye eky'eggwanga lino. Biriflectinga bitya ku bizibu by'abannansi. Museveni mu kinaani kyava agamba nti mu 81 kati mwe bali luzungu lungi baani bonabona nze mbalese nze kangende nkuba omututu. Nekyagulanyi kye yakoze n'asuula bonna abeeyita abagezi olowooza yasigazaayo ye. Mpozi Joseph Sewungu Gwendabayo Namboose Lutamaguzi olowooza abalala bonna teyaleese envuumuulo nga tannabaleeta oba tannabagira. Bo bano ababaddeyo bakoze eki? Babadde bakukutana musajja ntebe
nga bafuluma misana mu Gomesi ne bayingira ekiro mu Gomesi emisana nga bafulumidde mu masuuti yakuritaining ekifo kyange eky'obwamemba bwa paalamenti ekiyambe ky'eggwanga ate bagoye olunaku lw'eggulu mwalabye nga Nandala Mafaabi ali ku Teso Cooperative Union nga buli omwala ajja n'agamba gwe gwali omusuwa gw'abateso Museveni yagijjawo gwe tubuulire olina alternative kinga tonabeera ku gundi kyekizibu ky'eggwanga lino ebizibu ebiruma bannansi obwavu obubakamula gwe ng'oli mutunnyonnyola nti kakati ekizibu mumpe ekifo kya Busiro zireyo nga nze Segona toyinza kunsikiza Walukagga ekisanja ekyokuna ekyo kiba kikulaga nti kwekolereranga ggwe so si bizibu byansi na bannansi abasajja bakangaffe musaazi abasajja bakamyi abatandikawo okwekalakasa nga bawakanya abayindi n'abagundi munnange tebaafa na bya bugagga byonna balina omutima ogugulwanirira eggwanga lino kitaawe wa General Kale Kayuula Kalekyezi bibasajja abalwanirira bwetowaze bwa wano yaleka kaki n'afiira mu kibuga mu bwengula bwa kibuga Kiyevu mu Nnyonyi amwe mugende munoonyereze nti yaleka kaki baali bamwoyo gwa ggwanga tumalirize na kino mwami Kiddo nga tonaleeta ekyo mumutunuulire munnabyabufuzi ki ku lukalu lwa Afirika ayakungubagiddwa nga si pulezidenti nga Raila Odinga okimanyi asinze n'amaanyi Ruto ava ku kusinga Ruto ani ayakungubagiddwa nga ye nga tabeerangako pulezidenti tanalabika kubanga omuntu eyakungubagiddwa lokale wano ku lukalu mu nsi ye ye Nelson Mandela Madiba naye ate nga ye yaliko pulezidenti naye nga ne bwe yataali badde pulezidenti ebyafaayo bye byali bimweyimirirwa kitegeeza n'Odinga bwe yabadde byabadde bimweyimirira ng'Odinga bakugamba ng'ogyeko bino byonna kubanga Odinga abantu abatugoberera zizimu ku famire ezisinga obugagga mu Kenya famire yaabwe neya Uhuru Kenyatta naye mu mbeera y'obwannagagga bwa Raila Odinga bwonna bwabadde naye ate munnange abadde mukulembeze w'abanaku kyayawuka ku Ruto yajjanga hasila ne mu bikolwa mulaba hasila ali mu kulya n'abalangira tomunyumiza okiraba nti abantu batunuulira omuntu ayogera ebigambo bino bikyusa ate ndowooza mwami Kiddu tukaanye akalwadde ka dictatorship ono omusajja akatambuzza kati ku mawanga agasinga agatwetoolodde otunuulira ekiri eke Tanzania toyinza kukkiriza nti ye Tanzania omugenzi Magufuli n'azuukira kati ayinza ndozikubamu ne zaaka bw'alaba kati byalaba tujja kufuna obudde twongere kati balonda 29 budde bukyaliyo tukwate omukyala kyeyasuubirwamu nga maama w'olukalu lwa Afirika munnange bigaanyi alina gwakupa script alina yamuwabbiddeko bigaanyi mba ntunulira ku mikutu nga bagamba bino ne muwali Munyerere teyabikola gwe balowooza nti ye yayinza okuba eyali omubi anti ye father of the nation ku myaka 62 n'ata obuyinza nga tasindiikirizibwa bamugamba bino ne muwalimu teyabikola mu Tanzania Ronald Manja yagamba nti Afirika agigula tutitunda Afirika ekaayi tumalize ne kya Buganda ku Museveni agenda kutandika Buganda kyemmanyi mu November ono gwe tulimu kuba 15 lwajje Mubende Buganda ku Museveni egenda muyamba byonna katubitunuulire Buganda ku Museveni kipyaki mbwe ebizibu bajja ne babigamba ba minisita abagwa mu doketi z'ebizibu byabwe ne bakola ki ebikolwako ndowooza ne bafuna amawulire ago mu Kyenda olukuŋŋaana olwaliyo ku Buganda
from 7 ne batulaga ne ba contractor ne beewunya n'okwewunya ne yatonejje n'oku luguudo kiki ekyaddirira mu kyenda wano webwekula south baakolawo ki nina ebintu byenneewuunya ntunuulira abamu ku bakungu b'NRM ndaba baminisita Kyofa Togabye gye yagenze yeesimbye nalabye minisita Kabanda mu Nnonde ŋŋenda kubakolera MP ne minisita ani asinga obuyinza minisita kati biki ebikulemye okukola nga minisita byotugaba byogenda okukola nga memba wa paalamenti ndaba Kyofa Togabye tulwanyise ekibbattaka oba tadde kalulu kajjamu mukamawo bwesige ettaka balibba mu bukulembeze bwamu kati bw'otugamba gw'oyagala olondebwe ojja olwanyisa ekibbattaka gavumenti kyeri mu buyinza ye n'alimu mwakolera oba kinaamuyamba oba tekimuyambe maaso ku lutimbe beebaza okuva gye twatandikidde bassebo ne banyawula ladies and gentlemen mwebale dakiika ze mutuwa ne mutulaba abasharinga mwe besingira ddala okwebaza thank you abagamba ffe wano tubeera ku nsonga ziyinza kubaza ggwanga sijjama nti tubikola nga byetunyumirwa twewunzika naffe gye tugudde empewo bagamba omuti empewo gyefuuwa edda nagwe gye gutunula bwe guwaganyala nga gumenyeka kati ffe twakkiriza nti kibuyaga tukuntira eno katunyumye ennaku yaffe kakati naffe gye twawetera tuti tetujjagira tuti mwebale nnyo mwebalire ddala abasharinga n'abasubscribinga basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mbasiibulira wano atakumira musaala bankumire mande njibaagaliza tugitandike bulungi tugimalirize azin nga bweweddeko tugimalirize bulungi tutandike wiiki tubaagaliza wiiki egenda okubeera blessed ate nga yamikisa omukulembeze ali Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde erira leero ali mu Lango sub-region naye leero Lango sub-region era bisokola ebyafaayo kuba sawa yonna alina okwolekera Arua si ewaali ewakasiyano waddere nja kusooka akyoli ngamba anti era ngamba si egundi ye mu Lango sub-region eri West Nile Lango manya Arua West Nile si anti Arua si ewakasiyano waddere ye yalagawa mwali andi kati kyenkugambye nti omuntu oyo ajja mu maaso ga mu basaba akalulu abasaba akalulu mu bwesimbu ajje abalwanirire oba alina byayisaawo n'otunuulira ebifo mu Wakiso erimu ebifo by'abawaka bonna n'omukyala ebifo 9 biriko abavuganya 7 gwe awuliriza kaadi nevuganyizibwako abantu 10 kaadi emu ne bagiwa omu enkeera ne tukulengera ng'oli mu PFF oba obadde wa NRM oba obadde wa NUP ddala nalabye kye bakoze musajja wange ono Asumani Basaaliro akaana kamunyoledde ku stage kamugaa gwe musajja gwe tuli mwesigwa byokola Bobi Wine wano tugamba oli kino okukuta n'amongo tugenda tuuka no maaso awo nga n'abalina serefi zaabwe n'abamu ku banene wano bazidiritinga ku social media nga bagenda basekerera mbasibulidde wano Dolobodo yabadde ku kamera